Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Kati tugenda ku mukyala afuuse ensonga olunaku lwaleero abantu bonna batudde lwakubanga naye bannange bw'omutunuulira. She really has it all. She's a black beauty. She has nice eyes, a nice nose. Ate bw'aseka Benson n'afa n'agaaka ngende ewammwe neyanjule si kulwanga si kyekyo wamma. Yete. Ndi bulungi Sharita. I'm so surprised. Surprised as in how? Okulaba. Tugamba tewabimanyako. Teyagambako nti agenda kundeeta. Saategeerako. Kati wategedde ddi nti ngenda kujja? Mbadde musenge mami nakonkuna n'agamba owadde TV atuusaze ayagala kwata ngoye zo neŋŋamba waaw bana. Kati nange ndi wano ntuusa. Nsanyusa okulaba. Mbadde sikusuubira kulaba naye nga bulijjo omwami wange ndabimko nenga oba olunaku lumu lulikya nembeerako nange ku TV Sharita oyo nga nsevinga enamba zo naye sinalina gye yagijja n'akuyita. Kale yajja dda. Nga nze simanyi. Naye bannange akumya atya ekyama? Simanyi Sharika kwagalana kisa kya Katonda. Bambi. Sooka omwebaze munnange. Mwami wange Kisule Benson. Webale nnyo okunjagala kyenyiza kyokka okugamba kubanga bala bangi baagala ekintu kino kyentuuseeko naye ne batakituukako olumu nabamu ne batatuuka naye weebale nnyo okujja n'otanswaza n'ojja mu bazadde bange. Weebale nnyo ebaire ddala. Weebale nnyo okundeetera Sharita era nkusuubiza ngenda kufumba ngenda kugumira buli kimu ngenda kigumira ngenda kufumba. Kale ddiya. Olunaku lutambudde bulungi. Olunaku lutambudde bulungi okutwazaamu obwedda simanyi kiri wabweru naye ngenza okutuuka nga ntuba ngamba kyekyo. Omanyi nti amaaso gonna babadde batunuulidde ggwe. Iye. Naye nga simanyi nakiri wabweru. Tutidde kidaala ng'ofuluma. Okufuluma nasoose ne ntya naye wenfulumye ne mulabako ne ng'akyekyo. Mwogezi wali mu ntebe agambye eki? Angambye is so smart, Josephine. N'omuddamu ki? Nemugamba thank you my prince. Omuyita my prince. Mami wange ekimumpanguza ndi mukyala mukakamu. Kulaba. Ntya Katonda. Ndowooza kyekyo. Twasinkana ku ssomero twali tusoma. Nga musoma mwenna? Twali tusoma ffenna from senior 1L okutenda talents e Kasangati. Naye nga nze simanyi kati ne tumaliza okusoma paka senior 4 ne tuggwa. Mwali musoma klasi emu? Nga tambulira mu klasi emu naye nga simanyi kati nali ngenze ensangi nga gye nsomera nga nsomera nsangi gye namuddamu ne musanga naye nga yali annoonya nawulira. Nemwejjukanya. Awo twasinkaniira tutandika okubeera ffenna. Era mulinayo ka bebi? Ye tulinayo bebi. Kale muweereza akayimba omwami otukoleke mukwano. Namuweereza akayimba ka Wininwaji. Akagamba. Oli kirabo. Tandika. Gwe mwami wange Katonda gwe yantondera. Oli kirabo. Oli matiribo n'ebibala by'essaala zange. Oli kirabo. Mukwano bale kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole ekiri wano kikakyerere essanyu gyerere abagole bombi balungi omukyala mulungi nyonyonyo ate n'omwami we naye amusaana bambi buli kimu kitambudde bulungi guno yakoledde munne surprise. Nalija mukole surprise. Amanye nti nno Sharita tujja Delta TV tujagala nnyo tujagalira ddala. Delta TV tukole. Wakijja kutya mukolera surprise? Yakyagala nnyo nga ngamba mwami njagala Sharita naye nga mugamba wabula sirina ssente naye katujja kuyiya tulabe.
naye musanyufu nnyo abakulabye nnyo. Omukolo gutambudde bulungi. Nyongera okwebaza abantu abankwatiddeko okulaba ng'omukolo guno gutuuka ogw'ekitiibwa okusingira ddala taata wange anzaala Bukenya Edward. Neera munnayo osanga sandibaddewo okusanyu lino. Mutereevu. Mpulidde bannaaye nga mpulira njagala muhaaginge naye nga wa omutima gubadde guvudderamu. Ani akukakanyiza? We mulabyeko n'asemberera ne kukakkana. Nekakasati yeye Joserine Nakifumbi. Muzuddemu empisa. Muwala wa mpisa, muwala mugumiikiriza, nera muwala afaayo. Wobanga tonnadda waka afuba okulaba nakukubirako mwami otuuseewa oli luddawa nekuba okulaba nekuke waka bulungi. Naye mwami mukyala wa mpisa bulungi nnyo, mukyala nkuumi. Naye tata ndi musanyufu nnyo. Essanyu neera oliraba nzijukira bulungi olunaku yali January 31 2017 awo. Nena yansanga va ku graduation nga bava kuntikira ku Buganda Royal Institute nga nkoze certificate emitirialinga forwarding. Nera we yanenga nampita BENSON nengamba wange nangamba munnaye kampu nga obuze bulijjo okunoonya koze nange bulijjo okunoonya nga muwe namba bandi awo nga mpereza message nze Josephine oli luddawa koze ndi safari nkolera wala naye tujja kukwatagana nga nkomyewo. Ne tukwatagana ne tubeera mu mbeera neera akyasoma Katonda n'atuyamba ne tukwatagana n'agambako mami we wagamba mami we yasaba andabeko nensindika olugendo nengenda ekasanga tewa maama nera mama nandaba n'asiima n'agamba mwana wange sijja kutira mukisa. Njala tumukubira akayimba ka Priti aka Geoffrey Lutaya kemuweereza Priti wange Yagala kayimba nkulaba muyimbiri nesha nito okuyimba yogera obogeza Priti yagala nnyo akayimba ka Priti aka Geoffrey Lutaya akamuweereza. Oli ote Sharita mazima wangu webale kuweereza bulungi mikolo. Mwebale nnyo sebe mikolo gitambuza obulungi. Mwe musinga kubanga bwe tumala ogitambuza ate mwe mugituusa mu bantu. Naye twagala kwebaza gwe watandika ekintu kino era bonna bateeka okukimanya. Naye tukwebaza empeereza ennungi. Nze ndabanga abakwesimbako abamala ebiseera. Sebo tweyanjulire mu bitiibwa byo. Amannya gange nze Ssenfuma Noah n'eryabazannya n'engo lyange. Wakola ku super ku. Nze nkola ku super. Olina ekitone. Amina webale kusiima. Naye omukolo ng'ogumazi n'omumaliriza misana. Abo abamala emikolo ekiro byabwe kubanga abakolo bakwata obudde tewali nsonga lwaki omukolo ogumala kiro. Omanyi abantu abamu bakola emikolo naye nga bagyeteekako bweteefu. Naye ffe tulina experience tumanyi kyetukola. Omukolo ogutandika ssaawa 6:12 guba guwedde. Kiraba lwaki abantu obeera obateeka walina ebyokukola. Mukolo guno tugusuubira mu bwangu kubanga tumanyidde luta terwisa mikolo gy'abantu. Yakomyewo ng'ayambadde blue ne gold naye bannange yagenze okutuuka okudda mu kidala ng'omwami kyakoze oluggya lwa taata Kimbowa nga kika. Ebirabo byabadde bingi ddala ate nga bya class.
ebirabo yatutte bingi ddala era nga muno mwe mwabadde entebe y'akasiimo ka taata, maama bamuwadde tanka, fridge bamuwadde era bagiwadde maama, eggaali gye bawadde taata Kimbowa, ente ng'akasiimo ka Father Ddungu, ate ng'era Father bamwongedde ne Bikira Maria ng'omutwalo, n'ebirabo ebirala ebingi bye yayiyeewo mukyala we Josephine. So muko otyo pase nje abange teyanziza teyanzeige kale no biba biwedde ne mutabani wange mu mwaka zindalo naye yebaze wama mutabani bebaze bawulire bikuvaamu sebo muko ulire dobozi soko kwebaza olw'okukkiriza nojja mu lujja luno ye webalo tuweesa ekitiibwa mu bantu bano bonna abange muwulire engalo atuweesezza ekitiibwa ate n'enkoko gy'ompadde nayo ngisiimye amiina era ddala olimuko okufa na leero. Selector Emma tuwakayimba akati nno wulya bw'oba ojja tojja eno gye kiraga omanyiyo bayaba n'agiraba yatuleetedde ente yaleese ente mukulu abange nga tweyanze nga lumuzi kyali ntono otyo okulu bwe tuvaawo ye ngaze okusala keeki yambadde ekiteeteeyi nga kya black nga kirimu silver ate n'omwami we naye namuteekako empeta yamukusibidde awo tewabawa muzannyirako. Benson ayagala omuntu we bambi. tubeera gamba nti mulinnya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu tugamba nti amiina. Josephine sibidde wano tuka ku lunaku luli obyeko bakawangulu akase ekyo wange yampaagala nnyo eddinzi lino lijoga banne kawawa naye Josephine weerage empeta giteeke mu bbanga. Abakyala bangi balina empeta ku mikono naye batembeeyi be baze bateekako naye ye kuteekeddwako sambode n'olwekyo oyerage banga alwadde ntunduka yongereyo mu bbanga Katonda ng'akulaba. ne basembeza keeke ntyo teeka mu makkati awo metro nteeka mu makkati. Selector Emma kwata mwana wange buli omutuulako twanguya bemikwano kano mukakolanga ne bwembanga muli waka nga mwina nedalindako okulya tuyise emikono si butuulamu Matata naffe tutole keeke tulye keeke n'ensi etutegeere sooka otuuke wali tweyanziza kaana kaffe genda wali. Yayambadde pink ne green namugamba nti green yalaga nti baby kati ebitala bitutadde tuli baddembe okwagalana kubanga bazadde tumaze obasanyusa. Ekirabo nsaba okintuusize wa mama mama Joani omunebalize nnyo okutwagala era omunebalize nnyo buli kimu kyatukoledde mukolo guno Mama Joani kama amiina. Ekirabo nsaba olimpeere jjajja waffe omulungi ebukoto Bambi mwebaza nnyo buli kimu kyankoledde yebale kunjagala jjajja ebukoto ensinde dda yebale kunkuliza mulenzi yako okutuusa wennazeeka webale nnyo okujja n'otanswaza kale mwongere engalo ez'amaanyi akyagaba bye tebinaggwayo bagaba mwana kati wangi baleese mwana amiina omaliriza
kino kyabawerekedde tukigabanira wa musukuma kugombolola biweddeyo waliyo ebirala ekirawo kino mwana wange mukama omulungi owange situla ekirabo ne katonda atuwangaze twebyo bintu abange mwongere engalo ez'amaanyi mwongere engalo ez'amaanyi bannange Joserin oba Joseline ne Benson Kisuule mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV tubaagala nnyo bambi tubaagalira ddala era tusaba mukama bateremu obwangu mu maka gammwe Gomesi esooka ey'omukyala Joseline yali ya bukadde 2.32 ate ng'eyokubiri yali yakamu 8 ekiteeteeyi kyali kyakamu kitundu nga ne Gomesi eyasembyeyo yali yakamwana yonna omwami we Matovu Benson Kisuule yamuteekamu ssente tubagaliza birungi byereere kama bateremu obwangu mu maka gammwe Don't you worry, 'cause times are kale munnaye tumalirize omukolo gwaffe era nga tugenda mukyasinze otusanyusa katukikulage nawe nyumirenga ffe mukyuka mubuuze ngenda bawe ekibonerezo bwe mmala okubuuza bwingire butereevu mu nnyumba mweteeketeeke nkya mugenda London ndi munyimbi bwekyo mukano programu yaffe wewedde naye nga gamba nti obeera yagala okulima ku mbagayo olina genda ku City Bridals alina gowns ezirina waaka gowns ennungi azijja mu America UK Paris Turkey City Bridals ng'alina gawuni ennungi bannange ali Kamukamu Plaza Quentin Road edduuka namba GF 34 City Bridals ebale nnyo tuwa gowns ne changing dresses ebirungi ate gomesi ennungi olina zijja ku Maria's Bridal oba oyagala kupangisa gawuni oba oyagala kupangisayo gomesi abaana babuuza ez'abamaama emishanana ogenda ku Maria's Bridal wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 ate saluni erina waaka mu Uganda bagiyita SHARITAH'SSHOW tusomesa abagala okuyiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 tukola ku bagole n'enviiri za bulijjo tuzikolako maliriza mukwano engato nzija akato sales center omanyi kyetegeeza BBC okubeera nga yavudde eri nega nti Delta TV mu abakyasinze olaga emikolo mutubuulire emikolo gigenda gitya maaso mu Uganda obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza